Chaka teyagala kugamba kikituufu. Radio ng'omuntu tushaka doctor yamugamba ekigambo ekyali kikyamu. Benempola. Doctor yaleeta obuzibu. Radio alina kansa w'omutwe. Ati doctor ye yamugamba Benempola. ate nkikugambye kiwedde. Muze radio baamukebera. Ng'alina kansa w'omutwe kajuba radio yagenda okufa nga yeekyayemu. Teyamugamba. New. Sikiwuliranga nako wantu wonna. Kiba MC Fish eggwanga otuyamba buyambi obbeera wano olinga Don Chris otuyamba buyambi otubba. Don Chris. Atuyamba buyambi otubba. Olinga wuninwaja tuyimbira watukubamu. Watu wempisa. Amaledi alina doctor yaleeta ensobi. Era n'abantu abakimanyi ennyo nze ensooso kyo. Asoka kubuuze. Lady afuna kya sanya eziraga mbu yeetaaga okugenda okulaba omusawo omutwe mulimu ekikyamu. Waliwo yatabukiranga ennyumba. Ng'omutwe gumuluma. Nga si ddogo. Ate radio yafa mutwe era. Injali yali yava ku oli kye yamukola kyagenda ku mutwe n'akubawo omutwe. Okitegedde. Kati kuddawo mugambe. Brain cancer yabeeranga gundi gye yafuna brain tumor microscopy. Abantu abagezi ennyo bafuna gundi. Banga yali mugezi nnyo. Nga radio awulira akanyonyi n'awulira. Nawe okina atambi. Njoleke yasamira muri totoina. Olafu abantu abagezi. Ndwadde za. Toli na waddeka. Ne kati MC Fish ogenda kuwangala paka ku myaka 8 tali kikusumbwa mu. Banga si mugezi. Zenyimba wayimba ki? Nina n'olupya lwaliza. Nze gojerege ensigo zange ziwoma. Osobola luwandiika layini. Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Abantu bangi bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala gumba. Mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning. Ate era naffe ku Biva Organic bangi batera okutubuuza teminayo nakyo family planning ku Biva Organic tugukozesa. Omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola okugukozesa. Ate enkozesa yaagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala gumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleeta side effect. Era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate ne zintiisa ni mutyono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affectinga reproductive system ate mbofu n'ebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga oyagala okuddiramu okuconceivinga tekikutwalira na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide. Kati gwe munaffe abadde teekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munakyo therapies osobola okukozesa ebintu Tubanjulira Katogo Collections abeegulidde erinnya mu kutikkula n'okutuusa engatte z'omulembe mu kibuga Kampala. Tusuubuza n'okutunda engatte za buli kika omuli eza gentle, sneakers eziri original ne open shoes ennungi ddala. Tusangibwa mu kibuga wakati ku Ham Shopping Ground ku Chains of Liberty ku dduuka namba CL37 ne 38. Ate mmwe ab'eggulu mwabalidde empanga tulina branch yaffe eya Katogo Collections ku street ya Jomo Kenyatta Road. Ate ng'eyo tulina kalonda yenna okuva ku ngoye ez'abaana, abakyala, abaami n'ebyomunju byonna. Tulina emifaliso, carpets, pillow, ziduve, blankets, amasuuka na buli kye weetaaga mu nju. Gwe ow'okumpi n'ewala nga weetaaze okugula ssekinnoomu oba omusuubuzi tosagaasagana tukubireko ku noti 77 noti 88 39 68 oba noti 753 noti 23 65 Darome Guluweng Obino Tracker. Mu nsi ey'ennyambala n'enzikiriza we bikwataganira, Hijab Nation ejaguza okwewaayo kw'abakyala abasiraamu mu by'ennyambala. Abakyala muli b'amaanyi, mulina obusobozi, muli balungi ate bakozi nnyo. Twegatteko olw'okugenda mu maaso n'ennyambala mu kulyowa emyoyo, enkulaakulana n'okuzzaamu amaanyi mu
by'obulamu. Jangu wezzeemu amaanyi ositule n'abalala tusanyukire wamu okoleeza omumuligo nga 23/8/2025 ku Thobani Center omwaliro ogwokubiri okuva ku ssaawa 6 ez'emisana okutuuka ku ssaawa 2 ez'akawungeezi. Okuyingira $5,000 gyokka ne miliyoni 2 emmeeza ey'abantu 8. Jjukira buli nnusu eyamba. Hijab Nation, empowering Muslim women. Biwagiddwa Mimi's Glamour Palace, Right Now, Print Creations, E-Corp, Juice Sanctuary, Mami Gadgets, Flory Flower World, Jeje Sounds, wamu ne Rashida Veils and Makeup. Muna Herbal Mouthwash wegendereza gabbe obutakuguza bichupuli bya ddagala erigenda okukulaza n'okujjamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lyetusenyesa Muna. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Ndi mu interview wano ngenda kuddira. Mama Pako. Pako leta. Nze mbatuuma bya munju. Banna. Aba olusa mulabwe nti namuzanira epake nkubemberedde weki. Mutunga. Nina ne fridge. Mwana wa fridge. Mbi. Tabanna. Kati nze ku kyalo njagala ng'omwana wange bamuyita omulundi okukyotobala Niero yakuba nnyo. Tata Niero. Nyakati akyali eyitanga akuze. Bannange wa lugezigezi. Taliyagala. Kati nabadde ndi awo nga ndowooza nti ye first born Niero. Era buli omu gwamanyi. Mpeeredde ntandise omubuulirira. Mugamba munnange nno ebyabavubuka abo nga omanyi ebyabayaaye. Olina okwebeereramu. Ne balyoka bankubako omulala ow'emyaka 2. Bakwetedde omwana? Nkutidde muwala wange ng'alina ne bbeera alina ne boyfriend ngenda okuba boyfriend oluseke agenda kakasono taata Sezara kyagenda okuba oluseke ate. Yinze ku mwana owange aluseke bamukwetedde nga mukulu ng'anyirira bitya wategera utya wagenza ku DNA kati ekiriwo kiriwo ekiti omukazi wasitukidde n'agamba taata wo yoyo na ngate yazze n'emmotoka gy'avuga nze ngate najjidde ku booda yabazze ng'ajja okumpa omulimu omukyala gwe wazaalamu mukyala era tudde bana ebintu by'abaana bino bizibu nga wali odda nebyalubaluba n'odduka mu 2.5 kati kyali bwe kiti owulira omukazi yankubira essimu n'angamba yono MC Fish ntikonze ye osobola okwogerera ku mukolo kati obutabuusa mulimu kugunva mu ngalo neŋŋamba ye kubanga ba MC abasobola okwogerera ku mikolo bakola ki obalina ne mugamba ye omukolo tugukolanga ne mugamba twambala n'amasuuti n'amakanzu byonna bibakoze ki kubanga mbalina bakabeeto gye bali bakyali bange ne mubuuza ogaba mmeka n'angamba wane emukono ne muyita obwo nangamba nja kuwaka mu kitundu nemuga mafuta nambuza ovuga mmotoka kika kyeyo nange nemuga omulimu obutagira nga nino gumba mwenga tujja kali akamwe ekitundu naye ojja teekamu amafuta agemmeka ag5 nanga kale kumba mpima ayagala kunfuna njagala kujja ompe receipt kumbe sirina receipt nekaza kajangu ogifune ngenda awo ne mulinda awo ku madinisa awo bakyali bange ne bagamba nkolera akagundi waliwo omulimu ogujja bakyali bange nenfuna bakyali nga ne bawunsa mulina awo ugattagatta ngatta life byakugatta ntuuka awo omukazi ngajja munene ngava mu TX ng'anyirira anyirira bitya mweru nga sikyamujjukira nako
bannange beera bannange ffe tuli ali abantu ono wala gyona atukuba ekiro mulala omukazi ng'atuula bulungi nga bakuwe ku kabbiya ku madirisa nga nali sinayogera nakwogera nga ono wa kiraabu kazi agambye kiraabu ng'ate ddala nnywa ki kiraabu era wadde muganyo muleeta wano Semmambo yali eyafa omugenzi Kagusonda yatugira abannange era kiraabu wamwe tukyamya tuwankwa Semmambo yafa tebatukola ki kyanywa gwa bwereere banange omukazi nga ngamba nga bapayo kiraabu ngamba naye onzijukira atunulira omukazi nga neneekwasa tunywa bingi ffe ekiro ngamba nze nno bampita gundi nakubulira erinnya ojjukira akawala kewajjanga ewajjajja waako emasajja jjajja n'amala okwebaka ne mugenda mu bitooke kali kebatonyomeza mu eri episode gye twakola kati ngenda bakuba bukubi mwana mumulabe kati ngagamba ndese mwana nga gamba atya ngamba nze munnange nno sirina kyenkwagaza omwana yali azze naye sipamuzi oyo mwana wo ssebo naye nga nze nina niero nga nze ate nina kyenkwagaza nkugambye oyo musayiko myaka 2 wagandaba ng'omwana naye mukulu nze njogera gye njogera naye ate ataga ayagala n'okunsinza amagezi ku byange kubanga n'essimu yange yagikuttemu naga dadi tuno gikyusa bino tulina okubeera bwebiti bino olina obibeera bwebiti olina obulookinga bino olina okuba olwo erinnya n'omuwa erinnya oba bali bamuweri gye yali yagenda maama gye yali yagenda naye kati maama yamutuuma linnya ly'abankima ye n'amutuuma nakafeero wange oyo uni wa mami jonna kafeero taba omwana tu uni wa mami nedda owange kati omwana wamukkiriza without any doubt ogenda koba proving oba woba siwuwo nze kyendiye nti omuntu wasitukidde okuleetera omwana siri mugagga nnyo kibaawo ekyemusikiisho oli asobola okukikola najjukira biseera byonna abanga omusajja oba yabula oba yagendeyo n'abulira juba omwana mubuuza taata naye ng'ate wamukwanako ayagala kika yes nze kyemmanyi nze owange namweggala emirundi mingi nga sambadde oyo mukyala kati nze saayina kiki wamulaba ennyindo nga yeyange n'ebigalo ate endowooza ye ali sharp nnyo alinga nze mu biseera bye byemabega nga tonnakoowa gwewakalaba alabye otya endowooza ye temugira ate ne mumukyayirawo gwe wakalaba mcfish gwe bakuletedde omwana walabye otya endowooza omulabira waawo mu mboozi kale wetugenda mu DNA ye omukazi yaŋŋamba ye nga ye nti oba weebuusabuusa nze nteekamu omukazi yakigamba nteekamu kati nsooka mupimamu ne nga mpaayo 2 awo ndabe oba ali siriyasi nanti nze ndi luseke naŋŋamba sijja gakuwa mgwe ndaga nti famire yammwe ekkiriza nawe muleese 4 oba obuusabuusa nagenda olaba omuntu wakwatidde omwana n'amukuza okutuuka awo wonna wonna ate amuleese mukulu ayagala buyambi tansaba buyambi ate nze ntandika n'oluseke kati omwana amututte mu famire ngenda mutwalayo ekyo gyosaba kyali mulamu waba takyali mulamu waliwo abalaba angenda onekatwe twasigaza jjajja yafa nekati tulina emukono wali ebbanda owetera katosi awo bajjajja we bali basoba ne taata waffe wali awo ensambi ange waba babbi ku kikomera ky'abababbi babbi mukyala wa babbi w'ensambi bamuzaala nsambi nkutidde ku kikomera kyabwe bwekiti babbi wa wali ensambya ave Maria isingiro weyo waliwo we yakulira owetera wali oba ku kyakye ensambya kirira weta kukidda ku ave Maria ekikomera kya tatange ekisooka
Serwanga nekiddako ekyababbi kyekiri awo era yene mukoddomi we gundi ono Dijan selector Devi kati buuza Devi twetwalanga Misinde awo nga mwetwalira ki nanti mpaka nanti twali bavubuka ku kyala awo kyekyo awo nje mutwali wa muzeeyi wali mukole ki gugwe ageyo n'omwana kati wamwadde nyaki tunawo abadde alina nakafeero tunawo Nyero tulina Nyero Pako Pampa ne Fridge kati amanya bwayita abaana nga ne baddamu bu yesterday kale bagaani bajja kujja mu no, olina agaana buganye okuyita okuleka Nyero ye yali ganye ne mugaye eri Nyero yali aleeta ssente ne makago golimu di Nyero wa Nyero yakuba big up my daughter Nyero balire mu tulire mbatabire tutambira enseyo none ku sente okuva ku streams awo enzija we batubira wali ofunyeyo kasente bolimba paka tandwa kyali streaming nanti kati nafunye omwana ali ku internet muwala wange yaŋŋambye daddy olaba nkutuukako n'onkuba n'oluseke bulijjo mmanyi gwe mugagga kaakati ennyimba zo zino ebintu byonna buli okola byonna kati yatuuse ne ku programu yamwe nambuuza bakuwa mmeka bano nembaga yagende nemugamba abo baleke omwana oyo tugamukebera anasoboka tugamukebera era nembuga abo baleke bakyali bange nanga nanti bakyalibo tokyalina mmotoka otambuza bigere kati ekintu kyengezaako okugamba nemugamba oyaga kunzijjako mikwano gyange era twayonsanze nabo amenge jetulamu ku kibaati awo nangamba njagala kulaga nti daddy olina okuba oli wakabi sebo atandise okungamba daddy oli wakabi ulagala ofuuka manager nemugamba naye mulimu abantu abamu nzibe otayinza kukwata nanga nsigenda managinga shozo internet jinkwasa nanza agiddukanya nangamba ngenda sooka nkugireyo ennyimba zo buli yazikola ki buli yazikola complaining simanyi yangambye complaining biki nzijjeyo zijje muffe ona YouTube channel agana gikola kwati ojeetaaga nanti kati kyekyo oteeka ennyimba zo kati omukulu ono yazze azijjeyo bulungi aziteeke wange kati awo kati nemubuuza waliwo bakyali bange bakola interview gogenda kubanga obakwasaganya otya kubanga bo babadde bange nangamba era nja kumbali muleeta bagambe baabo mukwatagane mwogere oyogedde mu baana oyogedde abaana bana bokka ate nga back then mwe abaali basita mwazaalanga nnyo ne mutamanya olumu ne mumanyi olumu ne mudduka nanti twakubanga ka one drop mwakubanga kaki one drop kekaliwa for starters one drop kekaliwa abawala abo abajjanga abatweteganga mu kujjanga waali ojjo bagende nga tebambala mpale ya munda obadde kyate nkunyumiza okayana waliyo White Nile waliyo saliyo taata White Nile yeriwa mukyali bato kigeza nnyumya n'abantu seri wano ku Serena Nile Hotel eyo Nile Hotel Serena ne Serena yali tenajja White Nile we yabeererawo waliwo waliyo katwe White Nile yali baalanga ya kimansula kati kanga akugambe White Nile yawangalawo ne Kafeero yagikubako Paulo Kafeero wamulako nga performing Kafeero ngotegera bulungi awo nali nsala nsawo awo Kafeero ngayimba nganswamaawo kati Hollywood ogimanyi Hollywood theater katwe waliwo Hollywood ne White Nile badde manyi Hollywood kati Hollywood kati kanga kugambe Hollywood yasooka okuba eyaka White Nile yasooka okuba eyakabi ne wajjawo Hollywood Kafeero omugenzi Kafeero wayanywera nnyo walagi kati ne wajja White Nile kati White Nile nekuba nnyo ebbala eyakendeza White Nile amaanyi ogimanyi yali Club Votes Club Votes nanyini baali bamuyita Hussein ye yatandika Funtu Antiabula ani Hussein Funtu Antiabula yateka sente mu Funtu Antiabula Funtu Antiabula baby wani ne bebe kulu tolumanyi si anga twakuba laba nnono yasokoleta ne sound ennyingi kati ngamve kuono kati nzire
katwogera ku bwino olwo before for volt solo saxi ate saxi yali kabejja zana tulina ey'omu tawuni eyasooka wali wanongo enakasero eyo we nasooka n'ofunira omukazi eyanjigiriza ebyokwegatta Shamim Malende Shamim Mayanja Zubeda ani Shamim banji Shamim ki yali akulya bamalaya awo kati ate yeeno eyazana we nalabira DJ Michael nga muyimbi nga star nga DJ si DJ Mike akuba ekyuma oyo Jim Gwengoli MC obanga okyasala nsawo olonsala nsawo bannange osala ensawo kyali olwo kitera kukuba ku mutwe mbiseera ebyo nali muto ne bakwata baka babambi akaana nenga wasikiranga ddala ensawo ensoobo nga wallet nze ngumukubbe essaawa zino nga njikube nti nenjirembe nga togirembese Rembeka yena bajjale Rembeka zino kati mpya zino mpya Rembeka so ayo nga tanakulembeka nkunjukiza Solange Solange ennyo yafanya bwati akola kiye akakkanyiza ddala obulumi mwogera nnyo oluzungu cramps ekibada kwekulumizibwa ng'oli mu nsonga z'abakyala kati woba okanywedde tolumizibwa nnyo bulungi emirimu gyo mwogerera abantu mbabuulira ekituufu bannange woba omukyala ng'onywedde kano akantu ng'oli mu peas oli mu peas bane ng'okanywedde tolumizibwa obanga obulijjo twafunye n'akenjawulo ate abadde bagulamu nga tasobola kwetuusaako paadi zino nga balina paadi zebagula nga zitiiriika twakoze paadi neya Solange tetiiriika tetonya tesiiwa tewunya era mujja zimpa ntwalireko kasuubo kasuubo mutwalireko kubanga abadde ansaba nnyo ssente eza paadi kati oba okubya ejjinja abiri owamu obuntu buno buna naku nnya awange wa ssatu sebo nze mubala obala muwalawo mbala mukyala wange mukyala wo oyagala kuwembula mbala muwala wange mukyala wo akyagenda mu nsonga lwaki sia mbamanya ni menopause kyoga ndi mukulu nnyo oli wadda ali mutunyumiza saxi okete kulinnya kasuubo nyanyukira mu kasuubo jeni ali mama amoze ali atya mami gyali era buli afunayo good life soldier abafu buli afunayo agendayo namuteekako fe twasalawo tumukuume bwe tutyo ne Franka abaayo Franka abaho baba Franka ate mai Franka abaho nti tubaayo era ne King Sa ayitayo nnyo era King Sa akyokola kirungi nnyo King Sa abanyakyalira ku mama amoze namukyalira nnyo bambi era ateekako ebintu King Sa byakola mama amoze alabika ali namba 3 kyewonsa kuba tabiteka na mawulire wali kumpi King Sa naye tagenda mu mawulire niyo bagendayo nanti munange waliwo abaleetera omuyindi wengende mama agundi nsobola okugamba mbu nteeseeyo era wewe bututteyo n'otwalayo ekizika n'otwalayo kasukaali kutatoke nze omanyi lwaki nze mwagala nze omanyi lwaki moza akyandi ku mutwe atya kubanga moza amala okufa tujjaawo tuzunga mu kalantini sina mukazi waka nzunga byange kalantini jukira waliwo olina okwefaako wekka okitegeera ngwa ku mukazi atambula alina baaga nga nne bakyali bange ne babuuza mwana ono omuwala alabika ali kwe kumugamba gwe gye baliko nyawo nti naawe gye baliko oddawa tingenda waffe wa jinja nyogawoza onatuuka ejjinja essaawa ogibayi kalantini ye12 eri eyasooka nomugamba naye ekiriwo ogenda jinja saawa nemuga kati omanye ekiriwo olabika olina kyabyo kankuweeyo ekida kankuwa omutwalo ofune woosula wamala osula then enkya tuwogere wakirinamu ekida siya nze makine nsobola obulwamu mu kalantini enjala yali empitirivu ennyo n'obwavu nze ndirandi road mwekitwalo nemulagira ne ku loogi ate n'owa loogi ne mukubira obala ki olwo
ati nange ndabi nga sina ambalira wano nakola ka poko joint awe machindi bali bakayita yagalizo ofune poko joint we kaliera kagalizo ofune poko joint irani rodi yalabanga nkola nnyo mpita balwendi babachaga bajja bali anyongeza nga buli sawa nyongeza ninga katadde kasaba tutadde tugenda kudda moyimba munanga muyita nga asubo nga sinamanya nalinnya kumacha nga nkubira ye baleko kali nayo je bali yenze go wado omutwalo gena muki ejinja muloji yebake kakati munange nga ngenda mu meeting nga munange nekiriwo wachodde ejinja na kapoko joint kako wano walizo okukola ki ochape omwana abenyo mwokese embizi ayo chamulala atwayo muita akolechi amanejinge wala jono wala jine bia wala jichigo wali otunda okupima waliwo okupima yeso yogedde mazima okupima yaliwo okupima yaliwo ne kabinga ni kulekinga ninamukuleki zange meka nya fridge weri Dewaje waka. Weri. Nechikala icho wali kilozo nga 10 oluna. Echikala yi cho chali cha mulala. Nga cho kipangisa. Nga noli yalina obuzibu kati nze nalina mu kasente amitwala 5 oli ne muteka mu capital okugula embizi emeka emitwala 2 mu emeka kati nze nenteka mu bia ne walaji gwa investinga mu bia gwachegedde bulungi oba kuba wakalanga aje ngo rubizi bwambanyo gakakuluma amanyo gakusumbwa agende ofune muna haba mouthwash akuyadeza amanyo musange mu supermarket ne drug shops amanyo gaguba because of smoking abakoluma mu ngaffe abagende ekaluma amanyo gakaguba ganyenyera funa muna haba mouthwash branchendo deza amanyo vidi zituse kusanda amasomero omudete twala muna kusomero abenga abayo mpola okuja $225 muguze embizi investor ofuse investor mumbizi gomanya 5 gambi mbisa akarantini iyo negwako yo gweka ojatana aga nati na investor nenteka modi agitema agisiko obuki obulungi kati nze nemugamba nange zine zange zisigadde zange kati nengula walaji kidomola kya walaji kyameke kidomola ubisere bichayi chagumu kasamba amanye shali cha mitwalo 17 kati buno bwasigalawo nenteka mu bia ne wala je wati bamunywa gweke nyuma manzi newola chaka business wa singa ngo kwe supporting gweke nyinyi era abantu bajjanga ebyaddala abantu bajjanga street ne jula ono music yokola otya sound wana ufayo ono eyajje omutemi ababesa ono omutemi yajja ne sound ye yawo yatugira era okumanya ensinzibu landlord yavimba omutima ngalabo muyitako yavimba omutima bana na yuga kati omwalo nagenda okulaba kati nze ngenda okulaba nga nze walaji wange mwenywera nze nkola ki wasinga okwewagira nze sirinayo omuntu oli atema egundi ye nze ndi mu firiji yange ne walaji wange nyeto nyawo omuntu abibala kati laba chance wenkwata nengwa ku jeni kaso kati ngenda otuuka ku jeni ngate yasoma na nkunsenga yaliramu ekitabo awandi akolobozaamuko kati muleta kati ngamba bino byendeta leeta obuwale ewaka nkoze ntya kale nze okimanyi nabala n'omukazi oyo emyezi nga 6 nga simwegalangako nga musula mwenna anti ulira yasulanga mu bucha yambizi yasoka ne mnasula mu bocha nawo mwana w'abantu kyomusuza mu mbizi nanti byebyo bibanvumira nasoka musuze eyo nno kati one day tetebanga safe nati mwana enseno girabe edduka abantu gye bavudde ne bakazi baabwe bawe ekitiibwa era omukazi wagamba nviira ku bba wange mu abakazi abali eyo omuvaako kubanga ayinza okukola ekintu kyotamanyi kuba kati jeni yasula mu bucha eyembizi banyo gaya nyama bucha yembizi yasulanga mu mbizi yasulanga mu mbizi wache mugira ajawulira ngo ate alina smart ennaku zino namuwadde iPhone yasulanga atulimbye kakati olunaku beauty from bucha yembizi olunaku olumu enkuba etonnya
kyokka walagi leero kolo nali sinywedde na bulungi neŋŋamba naye omwana w'abendi ono ali eri mumpewo ne mukubira n'akwata wangi boosi ne mugamba wooli oli seefu nanga amazzi gayitamu ne mubuuza kati gw'oliwa nyimiridde wano we batemera ku kibaawo waliwo kyekiti nawulira ekino omutwe gulinga omutwe gwa full figure jjukira mu bulamu bwange nali nalayirwa siddamu kuwasa abakazi bamenya omuki omutima ne mugamba nti wano we batemera we nyimiridde bweti eno gundi gye wampa no namuwa yebikke bed cover duve tezaaliwo bed cover yaliwo naawe tuli mu covid kakati ne mugamba kati ne mugamba omanyi kyogenda okukola okimanyi nti ye kakufulu ako kanyige weetikke ekyo kigundi kyebikke nangamba naye eno ewaka kubanga kalogike nasooka omulagirirako aba amanyiiwo ne mugamba kati woba ojja ewange nyange ngenda tambula nzije twesange mu kkubo koye ate bakyala bo koze nze nkugambye vaayo eyo gy'okoze eki gy'obonaabona kati nga ndaba ku kyalo alaawo ndi bajja kugamba bajja kunjogerako buki ne ngamba mwana w'abendi ono munnaawe wadde simanyi nnyo nga tetwalina nnyo nnyombozi tuli awo n'okujja okutandika okukola tekwaliko nti ssente tulidde ki tubaddewo tutya nti oleesa omukozi nti waliwo ssente mubaddewo muti obulamu mubuyiiza butya nga nange nfulume wange nteekako kufulu emu swi nga nvaayo naye namanvuuli ina Airtel wasinira ku concert yemu ne bajja kufuuwa ate tompola nnyo munaku yali ya promotion yali ya promotion talimbye saa zina nze siri muzinyi wa emusinga kati ffe kulinnya lye tulina ne tulaba bagaba bigabe ujja buzino gangwe mpa yangu kati waliwo ebintu ebimu ebigonda awantu kati golina nawo olinawo mumpe emmere naga atuyambye aliddeko wano si kisaasi era biru bagireeta no kyanja bayita biru muganda nga yana nakuleetera biru yo kyova ffe twesibye makindi omwala mwesanze enkuba etonnye tudda twesanze mu kkubo awo nga ku kibaati omanyiiwo kati tutuuke waka nga mugirako omufaliso nga muwa ogugwe nga muwa ne bedika banyero tebaaliwo ewaka nyero balina amaka gaabwe bakula jjukira tuli mu 220 covid asooka balina amaka nze buli mwana ne maama we naawe n'amaka bye bamanyi nze mmanyi gano agasooka aga nyero buli mwana ne maama we poti firiji pampa ne firiji bonna balina amaka maama we ffe baatusaba nga abaana mu good life naye nonzaalamu mbalina bolooza ki tebambonyabonya senga tebazze mu bya sezamaani ate omwana sezamaani yensobi gye yakoze soka tugenda empola mwali nga mu good life ng'omukazi agamba njagala onzaalemu musifishi nze mpa omwana nze nina ne gwe nnina gyali eyo yansaba ne muwa omwana we tanyeganga nako ninga omwana mumanyi wange nenga ali mbufumbo bulala buli musajja wandikebeza abaana fukamidde nga nsaba gavumenti wano buli ewazaalibwe kibula mumbuuziza lwaki ababo tobeekebeza nze ate mbeesibako bebajjo kati wali musisinkanye azze waka awo kati yatandika osulanga wansi ekyo kiro kyagenda kiti ekyo kyenkuba mpewe muyiseemu samweggala tuwulire amazima naawe leka amazima ga Katonda mu ggulu okweggala omwana wange okweggala omwana wange omukulu samweggala koolo kumpewo olaze yebakenga omukozi omukozi nati akola mu mbizi nze nina omuze omwala nga ye Kasubo Jen wano waliwo yampeereza ssente
kati ne mugamba agendo jeyo sente ne bazisindika ku simu ya jeni kati abo tuli waka tubeerawo ne bakazi bange nga bamubajja ngabeerawo wagenda ku bucha akola wambala nsingana kagundi yakwewozeko gundi bichi nga yabibala tonalya sinalya ndi myezi ebiri nyingira ogwo okusatu baweereza sente ngendo okuya ngendo mugamba bateke ko ngendo ogenda ozijjayo nga kasubo jeni ninga amaziredi ampadde mama wenyini eri wafa twakola interview ne MC Fish twachumya n'agamba Mozeredi ya mulosa agala bamwabiza olumbe gwe yali akulosezzaako nze yampa linnya lya maama Mozeredi tumwabiza olumbe ali ku Red Banton yasiba amugamba oyo yalina era Red Bar ino mugi alina okuba ne Red Bar kubanga abo babiri Kyaga ne Red Bar waina okuddira kati ate wanajja kunza omulalu nja ate nja byonoona na bwono kubanga nja kujamba gambe bugambe bannange omusajja agamba kino Kyaga ne Red Bar bali bantu bennyonnyonnyo eka nanyumiza gwasula natete ngoso okwogera ku Kyaga ne Red Banton maaso ga radio original ngoso bogera katika waba jeno kati bo ababa bidi bali ki lieutenant jeno ba brigadier jeno nga abesiga kyoto nalaba ngata abagala nga ababuza no babuza kanonkaliye tolya tugende abo bali bakabimala byonna era nga nze wemba nasaba moze ekintu oyita mu bana babiri soka nimbabuze bosokotega na muleke mwanyizemu awo moze yanyiganga laba nnono ndabishe bimunyiza mutunulire nnyo abafindako nga moze je mtu neje kimunyiza bafanyi obanya mu abantu omutunulire nnyo kyo mutunulira nnyo omubalako jukira yali mutono alabo linga amupima amulengeza inferiority complex kati inferiority complex kachitegedde inferiority complex bebichuchi byoyogera nabi besitategeera saga yogera nnyo mu program oluzungu mbo inferiority complex za kwenyoma okwegaya mu Uganda nga wenyoma kati ngoli nati moza ayinza okubanga amanyi yayambadde bulungi kati omutunulire nnyo alabanga atayambadde nkitegeera kati omutunulire nnyo agamba kati okubye Timbaland wansi nakusanga ate nga wakubye Timbaland nga naye agikubye nakyo kimonyi kyali kisomonyiza nkutidde aganza ate nze sita nina erinnya nina waaka nze nsinga owandiika ate nyambadde oyimba ate nyambadde engato yakale nga noyajambadde obanga oli muyimbi munne awo tudde waka ne tukyusa ate situkubira owa booda nayitenga tendala naleeta kati wakawa beranga yani lili yani mbabazi samulabayo good life bali tebawasa nga tebasiba nkala yalina omukyala wano mu nsimu zimwe mbicupa yali omuzungu era yali ku good life okuba n'amaka tewaliwa sikyayina weganye mu kamera sikyayina bakumenye nayina naye sikyayina yasembayo kye yamukola njafuna obimanyi tata niero obimanyi tata niero nange njazaalayo asembayo nga bamuyita kirabu Mozeredi oyo tyazaala ko baana be mutamanyi ku bakyala bababe ola beteganga mu teyali mwenzi Moze kyali muntu wa bakyala Moze yali ku bintu kalaamu ng'ate wanga yazinza akayaga kakoogerera omwezi mulamba kati olaba naye bakibona bonna abendaga balina engeri gye bagiwalaavu eyo Moze teyali mwenzi kino nkibabuulira nze ebbanga linabeera ne Moze good life tantumangako mukazi nti gendo ndeetera omuwala wakabi oba yali just disciplined ng'omuntu oba bamwekwaniranga eyo okwesiimira kyobalaba nkugamba nti abakazi baatwekwaniranga nawe waliko mu bebakwana n'abaana bange abanaabo
gwe Anderita we yakubiranga omanyinga tuyingira wa Anderita nga mozavuga nange nzije ne pajero yange short waina koko ne ku motoka nga baloga oli musiru kusimba oluyi ani akuloga ngeriko n'ekigambo mizi emabega ngeriko kigambo ki mizi nataka kakalala akasembayo musician nenge kinene kye kigaza nga musician wavuga kama ga short pajero nga yiyo ginonyerezeeko dayo o nati munonyereza yali ya green tuloga bakuloga bankwata ko munamya era nenonya ndi mukwenonya nechenonya gwagala fune engwe zakapikenda Katogo collections ulenga atuweyo engoye atuweyo t-shirt by the Katogo bagambe kubira Katogo akalango ndagala bakutekemu emivazi Katogo bakwengwe Katogo collection basuubula n'okutuuza kinoomu engatte ez'omulembe bempa zino zitimba landi Katogo n'engoye eby'omu nnyumba byonna nga kapeti mifaliso bed cover n'ebirala kasangibwa kwa oba ku Chain of Liberty edduuka hamu wali wagulu CL 38 abeggulumba asira kugema Kenyatta Road gwa ku 0770883968 bebakatogo collection bane suitcases ezimalayo Katogo jebbi gamba tata batu oyo tata woyo atwa t-shirt nga nnyane watano tubuwe musiki nebinununu musajja wa binu Timbaland nga bbiri Timbaland emu oba nezibemu mbayo t-shirt yawo ezo zikutte kiwedde oyo mtabani weyogeza gwe nga oyo mtabani we yabeera wali mu seros size ogirabye nsituke ogirabye size ogirabye size sagala mugire ate Bakatogo mutuveemu chaka yangambako radio yafiira may so rest in peace yali depressed amawulire gamukosa nnyo chaka teyagala kugamba kikituufu radio ng'omuntu shaka doctor yamugamba ekigambo ekyali kikyamu benempola doctor yaleeta obuzibu radio alina kansa w'omutwe ati doctor ye yamugamba ate nkikugambye kiwedde muze radio baamukebera ng'alina kansa w'omutwe katuba radio yagenda okufa nga yeekyayemu teyamugamba kikiwuliranga nako wantu wonna Shuba MC Fish eggwanga otuyamba buyambi obeera wano olinga Don Chris otuyamba buyambi otubba Don Chris atuyamba buyambi otubba olinga wuninwaja tuyimbira watukubamu watu wempisa amaledi alina doctor yaleeta ensobi era n'abantu abakimanyi ennyo nze zensoso kyo asoka kubuuze ledi afuna kya science iragambu yeta kugenda okulaba omusawo omutwe mulimu ekikyamu waliwo yatabukiranga ennyumba ng'omutwe gumuluma nga si ddogo ate radio yafa mutwe era injali yali yava oli kyeyamukola kyagenda ku mutwe n'akubawo omutwe okitegedde damu kuddawo mugambe brain cancer yabeeranga gundi gye yafuna brain tumor microscopy abantu abagezi ennyo bafuna gundi kubanga yali mugezi nnyo nga radio yawulira akanyonyi nawulira nawe okirina atambi njolekedde yasamira muri totoina olafu abantu abagezi ndwadde za olina wadde kaka ne kati gwe MC Fish ogenda kuwangala paka ku myaka 8 teri kikusumbwa mu kubanga si mugezi zenyimba zempande wayimba ki nina n'olupya lwaliza nze gojerege ensigo zange ziwoma osobola luwandiika layini luwandiike layini naye nkutu this part is sensitive and I've got something new for our beginner for our start who are watching us right now. Mose Radio was diagnosed with brain cancer. Yeah. And that led to his depression. No kwekyawa. Ekyo kimanyi kipya. Kyetugamba ku Shalom 256 your story matters. Tetuleeta mbozi mwetu. Tuzogereza amabi na 3DB zemwagala n'abawe endala ezi exclusive kati ngeno. Kyemmanyi nawe tulidde lwaleero nti Mose Radio yalina cancer w'omutwe. Ndine MC Fish wamu ne Frank Ntambi Wayne Balukeza kyagenda myaka no mwongere kagenda okutuwa t-shirt jebbe producer Katogo tunaona mtu affe cancer omupya naye wali ne Sky Soldier watu kozo naye wali
Sky Soldier nga yakafita nanyi wabebe break the chains. Break the chains. Alba mwajiulira. Oyo mumanyi bulungi. Ne alba mwajiulira. Sinnajiulira bulungi. Bajukiza beef organic and natural products. Basangi wa Mengo opposite Masengere kwa kuzo 75. Ngolokwa muchazi zeno mwagala nze njogere. 27. Bivenye sangi wa Mengo opposite Masengere gendo obuze Dr. Jagisenyo. Ajjanja bero dezenjawulo. Abamtamwina indwajja kati estambule na arthritis amagumbo okuluma dagala wediri mpola. Nika wake up call ku basajja abenyoma musenge. Olokisha 256 oyogedde ekintu ekyewunyisiza ensi kyemmanyi ensi kyonna egenda kyewuunya yayina mwawe n'omugonda kati mikwano gyejjo baali bakimanyiiko ekyo oba bagenda wulira kipya mikwano gye ne bakyaga abo bakimanyi buzo bakimanyi gundi we mozo yafiira ng'enkwatagana obulungi ne muganda we ne gwe yali ayagala ennyo kubanga yamuyimbira n'akayimba okamanyi kati mumama akayimba mwali mukalooza tukikole neera yayimbira biza akayimba radio nyamuyimbira obuli simanyi oba nkya n'akeesa njagala akayimba ako mukawulirize bulungi ennyimba z'omukola nakyawaganye negetwagalana mwabasinga mwali mulowooza ayimba mukwano yayimbira mukazi yali ayimbira kyaliwe kubanga moze yayagala nnyo wizo Oshagede tenyimba muddeyo muwuliriza akayimba ate yakayimba ku lunaku lwe yagenda okukalikodinga yakaaba simanyi oba leero n'akeesa nga ki ekimukaabye yalina entalo ze yalwanawo zaali ng'alwana ng'ayagala nnyo okusika kyaliwe amugambe mwana tutobye naye ng'ate ne kyaliwe ayina abamusika family ave kasajja kabeere awo kagwe family endala eri family ono alwanyisa okuba ne kyaliwe era ebyaddala wizo kino nkimugamba moze yali akwagala nnyo okitegeera kati nze wentandika obbabulya n'ebigambo ebyo mwana ne pulogulamu eyinza n'okuggwa kubanga manyi bingi teggudiro tubuulira munnaye tata neera nze nkigamba muddemu kati wema muwakana muddemu muwuliriza oluyimba simanyi oba leero n'akeesa baluyita n'akeesa yalujja ku mutima ng'aluyimbira kyaliwe ategeere ennyimba z'omukwano eke okyegere ategeere nti nga twogera aha ojja kujjukira katebe kwe natuulanga okyegera yayimba vaasi kati ne basamekulu abo babimanyi ne Kyago yabimanyiiko oyo lwakuba yeyigira tayagala nnyo Kyaga yamanyi okumba era nga yamunoonya akamanyi okumpaamu lwaba ali mu mmundu Kyaga ye mu bulamu bwe tumwagala bwagazi tumwagala nga ye big papa Kyaga the teacher big bro ula ne moze yamuga Kyaga ye yamutuma Kyaga the teacher kubanga yamusanga muri Ireland Kyaga naye yayamba nnyo moze radio okubanga wakabi era olwagoba Jeff Kyaga bamukakabukasa okufuuka manager wa Good Life agamba ali abiganye yabigaana kati ngoyo oli olugenda ku radio agamba enamba ngasoma ya Kyaga bambi nga yamukkiririzamu tasobola okumwongerayo olugendo lwawe okyegere kyenayagala ku moze omuntu gwe yatoba naye tamwerabira yamusikanga payatuuka wakiseera ng'agamba buli kimu yayiyayi manyi owandiika ffe tulina yiiti ffe tulina abakazi abakabi kati ng'ensi ffe tugikutte bwe tukikampala Uganda ffe tugirina tolina kyonna nga ne fishi alinga MC waabwe nga naye w'amaanyi olosaasira bo ng'emabega bayinza otugobera tulina ba Jeff Kaddo tulina ba Sizamaani obadde ki Siza yali eyo nkutidde Did Moze ever feel appreciated by Ugandans?
Saka oyogera oluzungu byesitategeera kunnyonnyola abantu byesitategeera. Nti Moze alina we yawulirira nti bannayuganda bamusiimye ekimala. Yakiwulirako. Yakkiriza. Waliwo twali ejjinja. Nayogera boogezi. Nangamba. Sound nevaako. Nakuba chorus. Yakuba yagamba bugambe da 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 da. Ensi nebuuka. Kati mubichumya ate chemumanyi ate chenyeno babuuza. Okimanyi nti Wizo yazokanga ku stage. Eyo naye yali tekenda. Wizo ngasuka ku stage before ready. Bayingira lumu. Naye nga Wizo yasoka ku stage. Baba kabaka najja. Endulu za Wizo ndala. Neza Moze zaali ndala. Wali okigenderedde. Kati bulijjo kitu kati. Ndanda lulimba kyolo rubaddo. Ebintu byenkugamba obibuusa tambi. Lwaki ogenda n'abato. Twogera n'abato. Gwe. Kali akasajja kaali kessannyalaze mukkirize mu nsi. Tola nti tuli mu program wano. Olina abakwagala n'onali abakwagala. Ne kuliko abasinga. Kati ate mu Good Life. Jeff yabeerera manager. Nga tulina empanga gye tupanga. Woba toyina yiti boy. Toli nnyo. Wanji? Mukulu ye? Mukulu. Habana Gift of Kado yaliwo, Sizaman yaliwo. Boy. Twakolanga Christmas party gaba bali bagira kuga Keke Beach. Naye nga bagamba tutandika Good Life. Ngero nti are you ready for Good Life? Era abantu asoka fish. Nenjinya. MC. Nesoka nju kwa. Nochukube nyimba then nokwata. Nembe yambo zao nemba kuba susuta olumalo kususuta wewe ta. Kesi. Kwezo nyimba ogenda mu group nyimba zbayimba. Kati nawe gwagenda yo gomanyi ogenda. Gomanyi ogenda. Nosoka nokuba hino sekaza kazinalonga MC. MC w'ekibiina. Kati nge manju awo nina abayimiridde awo. Nga ninawo Sizaman dictionary master. Ring. Anyono. Angela. Allah. Owa. Nga ninawo ate omulala awo. Gift of Kado. Lawyer nga nawo ali awo. Fikman officer. Ne mutugamba muganda wa radio. Nabana radio yafa n'abantu. Ne Gift of Kado yafa. Bonna. I time stop it. Bonna. Gift of Kado. Katulina ready bar yawa ina kikumi kinana. Genda ku stupid. Aya. Bwena kyo tugamba. Nga Jeff wa sketch tojiraga balina. Nga ata ina abalalu. Tuzivuga. Gomanyo kubeerako ne convoy nga mmotoka 10 tujja awantu. Era teri kibiina kiriddamu kubaawo mu ggwanga muno. Nga Godulai. Waliwo ekibiina ekijja. Radiator ja system no. Biveeko era convoy esembayo wano mu Uganda. Wetaba ya Bobby Wine eba ya Museveni. Tata nyero olimbyemu. Ani. Tulina no convoy yaffe twajja no break the chains osobye Tanzania. Eru. Tanzania mulimu Sky Soldier, Sean exclusive. Onyanyono omukuru omukadde. Ate mu agitese mu sente. Ffe bali abaana bakeranga bukezi ku machaba wala ne bagamba wa nti jinja twesanga ku shero ki. Abaffe. Ngabateka ngula amafuta. Ngakaze baguli amafuta. Mupajero yo. Ngangula amafuta. Omwana ngagabugambi genda ku shero gundi gwe yogera ekigambo bweki. Botuka ugengo bako full tank. Mama badde bichi mwebyamwe mulimu yakwesonda bwesonza. Abaffe. Era atuloga atulaba. Wallahi. Senga siri mu bulamu bono. So yamanyira ngamba senga leje wali senga siri naye. Yachokera ne mu kamera interview yako. Mbugwe nakweno. Senga leje wali. Gwe. Senga ndi biza tukatuli mbale. Ebyaddala. Kyenkugambe teri crew.
eriddamu kuba kulwe yaliko eyamanyi yali etabu yali ya Firebase ngerimu Mickey Wine Mickey yaita najja ngerimu Master Parrot Tuluman Kibalama Tuluman Kibalama kunjane bantu bange kunjane gundi Black Boy kati Black Boy nga Black Boy nkutidde tokyogera bantu bange kunjani muli mutyabeeyo kunjani bona jali Black Boy nkyakuleetera nga waliwo Phantom nga tulina Buchaman nga yevaisa akuba amasasi Nana ne kansoli muyimbi jaja iyo Firebase ogimanyi eyo era Good Life yajjange yagala kulagako Firebase Mickey ngaina surubada oyo tetumumanyi wetuba tunyumye ebintu yali surubada Mickey najikola najikola oba nkyenkugamba Mickey muzze bad kweli alukube nkugamba eri stop it ogendo tuuka ku Bobby Wine agenda okujja ku stage ngolaba hayira ke yabo anti yajje na kivubo Bobby ngalina bus bus ba radio ne bagamba fish gira tuyimba yangu nga nape tulina akayimba kape bakayita nakudata bwana kubina kudata omutima guli atawo jukira ate nze nali basinga ne kumanyi nga bandabusi bantya bagambo yoweeka tuwa wasinga ko ndawusa amanyi agamba Good Life bolu yiri ne bugalo bideze kugweze kuve ko badde agamba ba radio wasinga ba radio amanyi kuna kudata nuka yali jukira nze natambuza nakudata kusingwa nuko wale wasinga nga goina elimba mbaliremu Nto najikuba already nga ndi wamanyi MC mugwa ewa ebisawe ngwe musinga wa shi omusajja yali ngo yizo kunti iwa yinzo timbe kisawe notatimba feed notagunda wemba kwanga mbigunda ani asoko kwambala Gomez mu bigumba ebyo nga nyimba kafeero obadde nange najja nayo basenga sebanga bagikupa kunze nesenga sebanga myagano vayo wachitavayo senga sebanga ate baluganza ate ndo sebanga nero atisenga sebanga agani na kasente mulaba nyombi wali ebuvu wali kamera yagala wonnyo nesenga sebanga agani okuvayo okundikira mu bantu kishi katika uyafuna awali uyu watu kasa aina sente ba kamera yagani omuzimbira ennyumba yazimba kati aina sente ali mu bya export sales so nawe agala ofuna ku sente ngona kyotunda oba ekyogula agenda ku www.openmarketuganda.com obenga atota yako kyotunda bakantunga kano simu ngeno kiteeke yo bagigule nawe agala atogula agenda ku www.openmarketuganda.com omanyi ngeno kunyamba nange njagala okuba nkufuna omukazi omukulukulu nga dalo olirwedde okuba nange we ligende ku www.openmarket.com wire system tugenda mpala omulondo gwongulya bulungi buli kimu kitambula mpala system okambye bayibe mainanga mu Good Life temwali atayina hit mwaina Sizamani dictionary kayemba oyo yengo ateekako omuti kati kankunyumiza ku story ya Chaga Siza ne Chaga Season Chaga I am missing my baby I'm missing you boy kati Chaga agamba jukya Chaga the teacher ochegera ogwakatandika gwe gunyuma owulira kati Chaga agamba netukole tune Sizaawo kati Siza mugamba agenda oyimbe ebibyo nze nja kujja nyimbe ebyange Chaga nga agenda nga yakuba kola nsinga Siza nga yiwako omuti ngagifiringa eno nga mugamba kati ngenda gye mudumiramu atye tolwa muyita teacher
kati nze ngendo mugamba ekitu bye buli sing to them aga sing chaga yamuherawo teyawandiika yamuduumirira mu luyimba lwe teyawandiika chaga mu luyimba olwo chaga yewawandiika siza ye yajja teyawandiika yajirawo ne ogwakatandika gwe gunyuma sing chaga I am missing my baby amwongera amesenge na daga awakatandika gwe gunyuma ogukadiye ate gwe gubowa bafaanana ko Angelo ne inawe bemola kati ye siza akubezo ekyo ekyamwagaza nnyo mu radio okigira kyamwagaza nnyo radio nga ye siza wo mugamba abeerawo creative master akukubirawo era ndoza nyimba ze bakuba ne bagundi awo nga siza tabaluisa yewe bamugambira siza oyakubira Angela yabegattirako oba mwa ba mu sporting oba kuba yavaibi eri mukono already yaliyo yali mu fire base before yali yavuddeyo yali yavaayo da nga amaze kuba Angela nga alina kyaliwo ono kirifu yamugamba obutegira yamugamba banywa mutina agamba naye mwana obuvunanyizibwa bwa strako tubuveemu kumbaga tunimeze embaga yamugamba ya kirifu ega olozoli ready okubeera ne strako ko siza man sinasalawo badde manju baali bambadde bonna amasuuti bali bajja kumaga bya serious batuuka tebakulimba embaga yali yadala embaga yaliwo naye embaga yalimu nga okuyingira sente era siza n'agamba fish agenda okuyita abayimbi era n'omuyimbi gwe nasembayo yita yali Suuna omulangira Suuna kakati nzijja side eno ndaba bakyali banga abagenda manda sibasajja tembabuza storage siza yangamba bugabe mwana nga straka wali awo ngali eri nati omugole timbate mweraba obuza bakyali side eri ene manju mu bigundi eno gye bambalira neno side eno ntuke wabakyali banga akamimbaga abantu bakyali batono naye bayingira social kisawo nambole siza yangamba ye ngeri gyotuuke makinde kubanga naffe tuvuddeyo ne mugata omukolo tukite oba alistanti ate kati ku lugambo lwennina ate nze nziruka neŋŋamba straka sizadduse bambi mukazi wattu yali omunene yazirikirawo ningalaba kati kuteremundo omugole omusajja adduse kati ulya straka oyo omwana anywedde wala gyoyo alimba oyo ng'agamba ggwe kyolimba kumbe nange njisiza lwe lunaku lwe nayambala ku suuti naye mutwe gwange abantu ne bagulabako ndi smart nnyo namusanga wa Didi Makindi nga siza atudde ne kirifu agamba tukibakoze lindako ekisaawe abantu bo baali bazze mwalimu abali bazze naye nga tesiga n'omutima mu kisaawe wali ngalo stage kwange oyingira stage gye watunulanga kati ng'abantu batudde eno side ye nga bamuswaba mwalimu ebibiri ku mitwalo ena kati siza kye kimuganisa abantu obutajja ng'agenda kuswala oba nga tali mulavu na mukazi amwesibako omuti gwe yanywawo nekyaliwo yamuli okumpi be bamulemesa omukazi yagamba obuvunanyizibwa kino kiralamu naye nga siza ali agala straka jokusasaidi ku time eri straka yali atuyamba nnyo okustress kubanga let show I know lwakuna sawa nnya banye nga siza bamukuba WBS yaffe olwadde ki straka wange bwatyo azirika baddemu n'embizi gye yali akuwolosa manya kati bamukubira simu did they meet after tebaddamu era n'engoye z'omukulu tetwazinona twaga tutandise bulamu ki gyali abeera yali abeera kati awo Didi yali muki Didi yabeerawo nnyo sizaawo producer Didi nga yakanoba
embaga nga sizanga yakanoba kamusala ekirimi enamba wali faza yagendo bagatta zinali musate ebyabafaza nali mbi tewalaba gwe yali kala bala ba program bagikuwa akanyo faza ebyedda tebyaliko program bino nge byennaku zino muleeta olupapula nti faza ayingira bwati biri ebyaffe byali bya kibuli kati siza we yali agerya straka yalina abakyala balina ebbali omuli omukyalo ono gwe yazaalamu omwana yavuddeyo omwana w'emyaka 2 omukyalo oyo mmanyi oyo kati ate siza oyo omukyala wa Firebase ate nga siza ali mu Firebase kati oyo mwana wa Firebase eyo era nsubira ne principal bamutuuseeko omukyalo oyo yamutuukako era ndoza omukazi mu statement ze owuli abantu bayogera ba master party era be bamuwa enamba ya ate n'omukyalo oyo akimanyi byali bya ku kisenge ku Kampala mayimiriro eri Firebase yedda ogimanyi gwe naawe baseekulekanga ate omba ofuna loogi senge era omwana mulaba ayogeza kibuli kisenge naye ng'omwana waffe omwana wasiza waffe siza akimanyi mwana waffe tamuloga mwana waffe era siza muna tambi gwali mu story eyo nzikuleke eddawo olusiza mani ye omukazi we yamala tibadanga mu kaseera ongamba otya okumanyi omwana waffe omanyi wakisiza tayagala kwogera tayagala tayagala bawa gundi kubanga yakkiriza omwana n'akulirako n'agendako newaata ate emukono owulira n'abeerako emikono olwokuba omwana agamba kyate bajjajja abo baagira biki ne bampayiza nabbayo mbulira omwana agamba nabbayo ekyebiri bali bagamba toga nso okusindika nenkusindika ewaffe emukono nga simanyi nti wange obeerayo otya ezo ba pressure njagala okyerya okyejjeko genje yaffe yokyejjeko tekisoboka kati siza mbuliawo kati mbuliako siza we yabeererako ng'ali awo ng'alina pressure oligga yabeera bibe amananga wembulamu awo otegera abeera bibye gwaliobeko siza amusindika ati omwana eka nga mubadde kinammwe kati nze nsindike nyere waffe nga nze simwekakasa okyejjako omukazi alina kyabala kiki omukazi oba ayagala ono abaddemu amweggale upya bafune kuki bafune omulala omukazi agala kuzza ku mwana nze kyenda emyaka gikyazaako tannagisuka ekikazi kirungi akyali gwe nabaana gwe abaayo ng'ekyuka ojjukira obubalabako bonna gwenge aliwo just nze didi ye yaŋŋamba agamba waliwo omukazi w'ogundi yazzeeko wano naye mbunno alina omwana we biki era babigamba sizawo n'agamba oyo abimanyi yasiza yeekaza bwekazi kituufu akimanyi ye siza tannabagambako nti omwana amwegaala yakyogeddeko nti amwegaala lwaki obiteraze mumawulire ntaani omukyala yagamba nti yalina firimu ze kati omukazi abala firimu ze kati omukazi alaga yategedde nti siza yakwata mukaki mukasente mukawogo waliwo abeeredde yuke ate nga laba siza bya posting abeera n'abazungu bali abamalayo kati omukazi aye alina ekikye kyabala waliwo yagambye mbu naye omwana afaana wizo otegeera bulungi dajja nayo yagambye Facebook okwo wamma omukazi alina kyabala ayagala ku taata w'omwana tamuwa budde talina gundi ngeri gy'alina mufunamu olya talina budde talina gundi gy'alina mufunamu kati yayisaawo yayisemweyo amufune nti omwana anoonya kika bamugaana mu kika otegera ng'ate yagendako mukyalo n'abeerayo wamma jjajja mukyala amumanyi jjajja mwami amumanyi kakati ate avaayo atya nti ekikati mbu teyayogeranga bakutwalayo eyo tebibalumya na mutwe just taata omukazi yayagala taata kati ye omukazi yakubye ejjinja mugundi taata w'omwana aveeyo ayogere amukubye kasimugaye wayerekera owaaye kiki naye osanyuka emukyazizza atambula buli wamu aleke tulimba ye akimanyi kati nsosindika omwana mukyalo ewaffe nga si wange kisoboka just ono omukazi ayagala siza mu biseera ebyo siza ali atambuza nnyo ennyago ng'akekkeza siza si mwenzi siza si mwenzi
ebintu yabikumira ku bintu bye si mwenzi dictionary master si mwenzi era omukazi oyo yafuna omukisa kuba byali bya speed ne siza ayinza n'okugamba sikyamujjukira olwo good life bani bali basinga okukeza ennyago abatabazi ng'ogyeko gwe taata niero abatabazi ng'ogyeko gwe temunkubya obukulu bw'Emakinde yali muzibu nnyo anko wizo oyo tomuyisaamu naaso sajja muganda owaddala mutabazi mulungi agundegunde wizo tomuyisaamu naaso ayigganatta tomuyisaamu waliko kaseera nga gugo batuma oleetereeteyo ku minyago nze tebantuma sebo sebo nalina ekitiibwa ng'osinziira otya okuntu anti omukulu nga twabalinawo kanyama twabalinawo baali nga nawe otuma nga ntuma buuza mama Raymond namugamba bugambi gwe atuule mu mmotoka eyo Casablanca ekyo jebbi kyatakola n'alimba ntambi okimanyi nti mu field yaffe waliwo omuntu nga gw'omukubira essimu n'omugamba mutufulero njagala kwegattako nangamba mbalina kati abedda nagamba kanzije mbeerawo tugende mu bbaala n'alyoka akuleetera akusikagadde ate kati amabina oyoyoyo ng'ebbaala mukyusa atuula mu mmotoka mukyusa ebbaala ng'omugjamu anga eyo mugenda mu bbaala endala ate abakazi anywamu emirundi egi bebi aniki ate nga byali bya bbiya si bino myenga gye batukana egyebbeeyi black label emitwalo gyange ate negigenda zakuluma okyagulira n'abakazi bbiya wala jono webbeeyi black label bambi jangu emashini njakulooza ogenda mugulira bbiya bakyanya bbiya bawala b'ennaku zino njakulaga emashini webatubira bbiya ate ne mu bbaala nenyingira nenjogera ne bawunsa nenyingira n'eccupa ya Emakindi si bbiya zino eccupa zayogedde ne baŋŋamba Emakindi eyo babba ccupa z'oligino ne batabulamu ebyabwe yani babiguza abantu sibiwuliranga babitabula mu kampuni eri Makindi eyo eyoza mu whisky ze Uganda tosobola ku black label bajooza bameoza era omunyi wa wala gyoyo omutuufu asikaninga ku simu walina gyeyo kamera naisikaninga ku barcode nemuleetera enamba eyo nga yeri kuli aba origin jangu tugendeyo leero bajja ziggala oyo mbadde onywa nkali olowooza onywa azuba omumanyi alonange waliwo nanywa nesawe wayogedde kayimba kali tojja kakuzeeko emabega katono noga akayimba muzeka yayimba aka oba nakeesa nyimba z'omukwano zenye oba kali abuweereza wizo obako yabulisiivinga yabutegera mu bwali bubwe yabumanya chaga yabumugamba ne bagezaako okukabuzaawo ojonyeza waliwo wizo yali ayagala oteeramu awo kuteekamu yateekamu waliwo ne version muyateeka ngimanyi ekyo nengenda mawulire ne bagamba mwe muli balalu waliwo gayi bamuyita Samekulu naye yeta muzibu kwogera muzibu kwogera nnyo yali avuga moze jukira yali musoga boogera olusoga ate nga makanika moze tomubba mmotoka efudde Samekulu nze namujja ejjinja gwe anyumiza gwako kati webagenda webabeninga boogeramu ku lusoga ate bagenda olaba emmotoka efudde ono asobola ogigira bondinga kati Sama ayinza n'obabuulira ebyama ebirala ate kuba yibayagalanganya mu lusoga yebakuba olusoga amukoba ekigaali bagande okukobera omusaada oli okumubona olwo ezo rumors za gundi zaali zize masemba asoka akule rumors za gundi zaali zize za Angel Music kati ate Angel Music tugenda kudda lulala tutandike olwa Angel tuwaka fuliyambo enyanjula oluddako twogera ku Angel Music awo gwe twakufuna twambala otuyamba buyambi ebbeera mu Uganda nnyo tata pako tata friji tongera Don Chris tata solangi tugenda lugira tata katogo sinamuzaala ate oyo
gwe Angel Music Diamond Platinum mummanyi oyo nemwe ejiringa ejange baije yasinga kati yajja Uganda ng'ayagala Moze Radio yabamuwandiikira byenkugamba byaddawo kwa Hotel Africana nga yayagala amuwandiikire owulira amugye mu Uganda amaka gamuwadde buli kimu ng'akimuwadde namuga n'obojja ne famire yo naye ng'ono agamba nze ntambula ne Chali wange wizo owulira olira mga mbadde njagala gwe gobeere ng'ompandiikira waka wange abe ng'atambula nga ne management yensituse nze ne wano e Uganda sebo esitule Moze yanywamu akayaga kamu naga sireka Chali wange ntubye naye kye nagambye wali nti yali ayagala nnyo Chali we kyengambe nti wizo fish Moze yali sita mu Uganda kati Diamond adi allowed yali akkiriza ogenda aleko bwa sitaawe agenda wanyikire Diamond kati we uchenchengeza kukugamba nti ono oli yali aina nnyo sente Diamond wali wa sente was Moze cover that with Swahili yoga Uganda nawe komba za Swahili Moze Radio lusumbazo yogera ngozo nandi kati okwandikira Diamond ayimba Oluswahili Diamond yali agala kuwandika kuwandika Lusumba agenda gwe ba Wizkid olwo lutaba lwa ba Wizkid David street lights nga Diamond alabye mu Uganda omuntu ayinza omukolera ekintu kyayagala amuse ku level ey'abantu ba Wizkid yali Diamond yali Moze Radio najja ku Africana personally ne yestukira ni management ne mimwaji kati mayogedde kyaki kakati ono wadde nagamba lwaki sikuwandiikiranga nenkuweerezanga buweerezi oli ng'agamba management yange ekwetaaga ng'oli eri Moze n'agamba kasooke nerowoozeemuuko nja kuddira era okwerowooza kwe ng'agamba nzija neki ne Wizo Douglas Mayanja Manizo Chali wange kubanga yali amwagala nnyo okyegede yali Chali we nnyo nga kyava mu bya Chali byabaafuka baaki ba Luganda oba batta omukago simanyaawo kaakati kigenda okugwa Moze mumanyi yalinga waliwo wabanga alisirina akagendo kiraba alabamu ensi yalaba agirina mu ngalo Moze agenda okufa mu nsi eno wadde yanyiigira abantu ng'amanyi yasinga Moze teyanyiigira wamu abantu babukyaga nga bwagamba Moze yanyiigira Bachali abamuliraananga okumpi abo tanyiigirangako bantu Bannayuganda yanyiigira abo abamulinga okumpi abamuyitamu enkwe enkwe zaalinga awo ezikola bamaze oshegera era yakuba Angel Music we watandika ntandise Angel Music nti agenda lwa nakuba essimu fish oli mu Angel Music nenga nze jeno odda wenzira yalina abasajja be nga tebamusobola muvaako Samekulu Fish Chaga Ready Bar era Angel Music ne kadi nze nali ngenda ku naso zikola nagwe 03 ati nze mbera ku ground bali baba be basolo waggulu tetugenda sokano nako embozi ya Angel Music yo mpanvu nkyalina ebibuzo nga mutwalo Allah nga atwadde obulamu obulamu nga nange ndi mulamu ane mutifu Allah amwongedde obulamu n'okuyamba buyambe batandikira ku mbozi ya Angel Music tutandike kayimba nakesa n'enkwe ezaali mu good life mubadde balaye bulungi gwe yakafuna data simu nze Shalom Hadadi Kawesi ono MC Fish oli Frank Ntambi Wayne Balkeza the Orange Cat nze akyanoonya omukyalo omukolokolo muganje ku open market www.obamacuganda.com simu agirina sibe bulungi mwera tubaagala nnyo